Yes, for additive ugimbandiza kade kano mwasuze mutya mwasibye mutya ngenda kusaba subscribing ato nyigene kale jimpeleka like video no comment section obaka buntira mu comment section atosikala nga hoji following budget for additive yugi mbane updates ziba tambula okwetula eggwanga Uganda mbagamba nti mwibamba nnyo kubanga mu following for additive yugi for yugi news muzi following izona yona ntekayo updates ero wentekayo neringa nteka nonse mbagamba nti mwongere kubanga mu supporting nja kubanga mbatusa cause updates ezina omulamwa era eziba zitambula essaawa ena agatambula amawulire gakwatagana ku ex wa Dr. Hamza Bushira afuuse Bushira jukira Bushira sigwe okusasa kulaka ngakola ki avaina yagera ku nsonga za Dr. Hamza kubanga atakola ki tawa buyambi mwana n'omwana tagala kukola ki tagala kumulabako wadde ate ng'omwana oluusi aba ayagula okulaba ku taata we jjukira Bushira ne Dr. Hamza bagenda kubanga baawukana Rema yabasanga mu laavu yaabwe ey'amaanyi mukwano gwabwe ogw'amaanyi n'ajja ayingirawo ekisooka Rema Namakuula ng'anyirira ate ng'alina ssente Dr. Hamza n'agamba ndowooza bwe nsula akeesa kano nja kuba ndi musiru nja kuba ndi mugwagwa n'agenda ne Rema Namakuula omutabani yooyo n'omutabani ayagala okulaba ku taata ne taata yeewulira bitya taata takyabawe na buyambi omwana yamuviirako ddala takyamubalanga mwana we Bushira kimuluma nnyo mukazi we newankubadde Bushira afuna omusajja omulala naye agamba nti kimuyisa bubi okuba nti omwana takyagala kumanya bimukwatako Bushira agamba nti munange Rema Namakuula alabika yakola ki yateekamu Dr. Hamza omutima ogwo okubanga takyagala kukola ki takyagala kulaba ku mwana we Rema yenga ye Bushira bwatyo bwagamba agamba nti Rema yenga ye yateekamu Dr. Hamza omutima ogwo ogw'obutakola ki ogw'obutaddamu kwagala ki mwana we gwe yamuzaalamu Dr. Hamza omwana gwe yazaala mwani mu Bushira wabula Bushira agamba nti ajja fe okulaba mu ngeri yonna Dr. Hamza ng'akola ki ng'ajjukira omwana we kubanga omwana we yamuzaala Bushira agamba nti ajja kukola kyonna ekyetaagisa kubanga Hamza omwana ye gwalina Bushira omwana yali waabwe ne Hamza omwana takyamulaba takyagala kumanya bimufaako Bushira agamba kimuluma agamba nti Rema Namakuula yabasanga bali mukwano kwama mulaavu y'amaanyi n'akyakanya relationship ye nani Dr. Hamza ebiseera ebyo ate n'omwana nyini naye akoze eki amukyayisiza taata we ageza kumwagaza baki bali ate abalala abaana abalala ba Rema Namakuula agezako mukyayisa omwana gwe yazaala mwani mu Bushira bw'ati bwagamba Rema Namakuula yateekawo embeera yonna egenda mu maaso kubanga Hamza takyayagala kumanya bikwatagana ku baana be Bushira bw'ati bwagamba bitambula mpolampola ku social media muko ebitambatambula essaawa njukira Bushira sigwe gusoose omwaka ogwerera avaayo n'agamba nti Hamza tamuwa buyambi obw'omwana Bushira yagamba nti Hamza ateekeddwa okumuwa obuyambi kubanga era tawa omwana obuyambi ateekeddwa okukola kyateekeddwa okubanga abuwaayo school fees byonna ebyetaagisa kuba kati saa zino omwana akuze yandibadde akola ki asigala atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga Dr. Hamza nozo balengera bali nga bakyali mulaavu ono ye musajja ono ow'okubbali ono Bushira gwe yakola ki gwe yafuna owulire Dr. Hamza ne Bushira nga bakyali bonna Rema Namakuula nga tanabakola ki kujja kuyingira mu makati gaabwe Bushira agamba Rema Namakuula yakola kyamaanyi nnyo era akoze kyamaanyi nnyo okubanga akyayisa omwana ne taata yasooka kuba kyakanya n'abaawula Bushira n'agamba kale omusajja ye mutwale gw'amanyi kubanga naye yakola ki naye yafuna naye agamba nti omwana omukyayisa taata we taata takyagala kumanya bifa ku mwana Bushira agamba nti luusi amukubira amasimu tagakwata agakansolinga bukansolinzi tagala kumanya bigenda mu maaso ku mutabani Bushira gwalina simanyi wa gye binagwira naye nga Bushira alemeddeko agamba ajja kukola engeri yonna okufuukulanga nga Dr. Hamza alowooza ku mwana we kubanga omwana wuwe
Bushira agamba tayagala Dr. Hamza ate kwebuza amagezi kwebuza amagezi ate Rema Namakuula okumukontrolinga nnyo ekisusse n'okubanga amukontrolinga n'okukola ki n'okubanga atakola ki talaba mwana we. Bushira agamba nti akimanyi Dr. Hamza Rema Namakuula yamukontrolinga alinga gwe yasibamu akaguwa gyamuteeka gyakola ki gyagenda gyamusika gyakola ki gyajja gyamusindika gyakola ki gyagenda. Agamba nti naye Rema Namakuula ate bw'alemesa omusajja okukola ki okulaba omwana we aba akola ki ate aba asusse. Abakazi bangi nnyo balina emize egyo. Wamanya nti omusajja badde alinayo abaana ebbali ate nga n'omukyala oli gy'ali aba mubalanga mujja we. Ebiseera ebisinga abakazi babikolakola nnyo eri amabasaba abaana omwana muleeti n'alyoka amubonyaabonyiza waka naye ng'ate yali amusaba ng'akola ki ng'amwagala. Abakazi babikola nnyo nnyo era Bushira agaye munnange omwana mujjukire nti wo saagala omwana omunsuulire omwana wo gwe taata we. Bannange simanyi wa gye bigenda kugula naye nga munnange emu ku ebitambatambula essaawa zino ku Faad TV bagita Faad TV subscribe button nyigene kale ensonga za wano simanyi wa gye zinagula kubanga ne Bushira alinga ng'akyayagala omusajja. Laavu y'abaana abantu yali y'amaanyi yaliwo naye Hamza kiraga nti omusimbi nawe gwakola kyamaanyi okubanga gumwawukanya ne mukyala we Bushira. Omukwano gwali gw'amaanyi newankubadde balina laavu y'amaanyi ne Rema naye kiraga nti ne Bushira ne Hamza laavu yali y'amaanyi era Rema ndowooza yeekengera alaba ono bw'anaasinkana omwana bayinza omumiitinga naani ne Bushira kisoboka okola ki okwapeninga naye nga Bushira agambye mukulu ssebo wandibadde weetereeza kubanga ono omwana wo. Binaggwerawa bagita Faad TV subscribe button nyigene kale upload simana ziba zitambatambula okwetoola eggwanga Uganda. Amagamba nti stay on YouTube platform ate sikenanga on following ne ku Faad News mbere bulungi mweraba.